Mwena mbala musiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Genda mu Bayibuli yangu yangwa. Kuva 10:24. Singa mfuna musome mulungi nabanga yasomayo. Otuuse? Soma tuwulire kuva 10:24. Lugamba Farao n'ayita Musa n'ayogera nti mugende muweereze Mukama endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Gamba nti fire. Fire. Eyo emaleeyo. Fire. Eyo emaleeyo fire. 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 Fire kitegeeza ntuganye. Mu mulembe guno kitegeeza ki? Tuganye no. Kyekijja kubaawo ekyo. Era omuliro gwa Mukama leka gukigoberere. Gwe guba gugyokya. Kiddemu. Soma tuwulire. Ndoke mbulire fire y'abano. Farao n'ayita Musa. Amuyise. N'ayogera nti mugende muweereze Mukama. Endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Omanyi lwaki fire? Farao mulimba nnyo. Ayogera ku kuweereza Mukama. Bagende bakole batya? Munyambe munziremu. Bagende bakole batya? Baweereze. Naye mbu bagenda. Endiga bazimulekere. Ente zaabwe bazimulekere. Tuganye. Can you imagine? Can you imagine? Wulira obulimbo. Let your flocks and your herds be kept back. Naye ate wulira kyagattako. Oba tomanyi ekitegeeza kankuyambe. But let your little ones also go with you. More burdens. That means more what? More burdens upon their shoulders. Abongedde emigugu. Kubanga omwana mu mikono gy'omuntu atalina ssente guba mugugu. Si byakusaaga. Abantu abalala bonna abaana babayita mukisa. Okujja katalina kyabbaliisa. Yagane Mukama okumpa emigugu ginaayi Yesu. Abalala kibayita omukisa yakiyita migugu. Sikulu fees bwe zituuka ng'okusomesa kutuuse. Wangi amaziga nga gatandika nga gavayo mu maaso. Bw'alaba abaana b'abala nga bagenda kusomera naye Yesu. Kagamba ye abaana balaba basesanseko ye bamukaabya maziga. Nolwekyo asinga okumanya ekyo ye Farao yasinga okitegeera nti bw'oba oyagala okukaluubiriza obulamu bw'omuntu bw'omutame n'okumuta mu malinnya olusozi nga luwanvu okalubya olusozi lwe nga lunene mugjeeko ssente ate bw'omala omuwa abaana ajja kuyiiya nga byayiiya byonna bigaana ku nkomere asabe transport ezimuzza mu kyalo ekaliisiza ebbootera agane mumpe sente nzire mu kyalo n'abaana abaana kuba singa mbadde nzekka singa nno mbadde nzekka naligende n'ensula ewamanye nazo nekati abaana baabano bana balamba ate omusajja yanzirukako ate abaana bali bana kati omukagende waataata mbeere n'abaana mugenda okuddayo okubuuza nti nalweyiso yadda wandi yagenda mu kyalo ali bbootera naye nga singa abadde omu wangi abadde atetenkanya abadde alemera ku kibuga kuno kati ye Setaani akimanyi nti bw'akwata ebyenfuna bw'ati bwe pa naye naakulekera abaana aga nnyongedde okukalubya olugendo lwo kati olusozi ndwongeddemu amaanyi sinagambako nti mubatte ate tobakolimira baafuluma mu lubuto baavaayo dda kati tukkirize bukkiriza Mukama atambulize abantu ku mazzi akutambulize ku mazzi mu linnya lya Yesu. Ente zammwe zisigale naye baabaana mubeere nabo abaana bo mubatwale. First of all ebyenfuna abikutte ate agamba abaana bo mubatwale meaning temulina wala gye mugenda genda temujja kgenda wala nnyo nga mubalina. Njagala ojjukire nti eri mu kitabo gye sisomye 8:28
yasooka ne strategy egamba nti ngenda kubakkiriza mugende naye temugenda wala nnyo. Osubidde okugamba nti fire. Mbakkiriza mugende muweereze Mukama Katonda wammwe naye bwe mba mugenda temugenda wala nnyo. Kati Faraawo akyusa bukodyo azze n'enkuba mpya. Faraawo akyusa bukodyo naye ng'asigala ategeeza ekintu kyekimu. Eri mu 8:28 bagambye, so Pharaoh said, I will let you go that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness, only you shall not go very far. Condition temugenda wala. Kati ne bakijeemera n'akyusa enkuba. Bw'ayitawo ennaku n'aga kati kale kiri mwakigaanyi kati ngenda bakkiriza mugende as far as you want. Mugende mukome gye mwagala okukoma ne bwe mutadda kasita muleka wano ente n'embuzi n'endiga mubireke wano, ebisibo mubireke wano naye mugende. Kati kuolabira nga muyaayi aga nti obwana bwammwe bujja kunkaabirira bwe mubutwale mubutwale naye ng'ate ente zivaamu amata nazisigazizza. Kati nga bwe bukaaba temulina kye mubuwa mulyoke mukitegere nti okufumba si kwota. Nga bwe bukaaba temulina mata, temulina resources naziwambye naye ng'ate obwana bulina. Kama ebaza gwe kimanyi nti n'atalina ssente azaala. Obita byakusaaga. Ate waliwo yaŋŋa nti bazaala nnyo ate nti bo bazaala nnyo. Simanyi oba kituufu nange nkyakinoonyereza. Naye olinga nti abatalina ssente ate bo bazaala nnyo. Ne mubuuza naye kiva ku ki? Magi ge gabeera amangi kikiraga nti tebaba na byakola. Oli ne mubuuza nti kati awo otegeeza ki? Nagani ati kati bulaza agenda n'akiraba newakka wennyini we babeera tewali yadde TV. Kati ate ng'omuntu ono yeetaga entertainment kati nga ye akolanga TV. Times of entertainment agamba sooka ojje wano jangu n'amwongera olulala awo. Bw'alaba nga anakuwalamu katono anakuwadde awo ng'alinga kegamba manyi bambi basisita ayinza okuba nga tayogera naye ng'omulaba ali mu birowoozo. Abaana tebasoma, ennyumba abanja, ennyumba etonnya, buli kintu kyonna kyangeri. Iwaabwe talina bwaddayo kubagamba naga Mukama gannatomera ng'ali mu birowoozo naye ng'ali awo yeekaza. Kati babulaaza abagezi amugamba sooka ojje. Okwandibale ng'omuwa entertainment amwongera lubuto olulala. Ono ng'ate akyayonka n'amwongera olulala awo nga mu kashi. Kutemye n'okuzibula myaka 5 bwana 7. Kati ate awo Kamulali n'abanga gwe batadde mu bbwa tewali ssente ate bwo bwana buli 7. Ye Faraawo n'alyoka eri n'akuba akalulu n'agamba mbalina kubanga ente nazikwata ate ne mbakkiriza abaana bo ne mbabawa ne baleka ne bazaala. Ku nkomerero ekintu kye bayita baana ekisanyusa abalala bonna buli muntu buli abayinanga ne Mukama weebale. Ono ye olwokuba talina kyabaliisa n'atandika obbatunuliranga naye yeeka Mukama Katonda nga toli feya waleeta baaki bano Mukama wananga ki? Atandika kubuuza Katonda nti wananga ki? Tewali kyakulya buli awo mutunuulidde kano kamugamba nyongere emmere tewali. Wangi bali mu muzigo abakulu bebase waggulu kano akaana akamu kali wali mu nsonda akalala mu kinu akala wansi w'ekitanda ate obumu butandise okukulaakulamo bulingiza butandise okulingiza ekigenda mu maaso
bwana musanvu muzigo gumu gutandise okukola ki kati namwe mulaba butandise okulingiza muga ndi wategedde ensonga z'ennambole tuziveeko newabawo okwekalakasa mu nnyumba akutuusa nga tupanga nedda no paka nga tupangisa ennyumba endala nedda baana bajja kwonooneka awo nga bulaza atayagala kwongeramu ow'omunaana gamba nti yesu onsaasire obanga nalokoka nga falaawo yanta bwe kiba nga falaawo yanta n'ebisibo byange leka bite yogera namaanyi obanga falaawo yanta n'ebisibo byange abite ŋŋenda nabyo kuba nnyina ekyokubikozesa nnyina okuweereza mukama n'ebisibo byange mu linnya erya yesu amiina mirayisengalo nga zinogo musa n'ayanukula atya kampulire genda ku 25 tuwulire musa bwamugamba musa n'agamba nti eme nedda musa yagamba nti eme musa n'ayogera nti kitugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa tuweeyo saddaaka eri mukama katonda waffe sooka osirikewaawo kozi falaawo atandise agamba atya mbatadde mugende mukole mutya sikyabawulira munyambe muziremu abuluganda mugende mukole mutya mugende muweereze mukama katonda wammwe naye ebisibo byo bisigale nolwekyayagala bambi bajjenga mu saaviisi nga bawuuba ngalo nga n'ekiweebwayo tebayina nga bayimba buyimbi nga ne baasa ze yatwala tasobola zikomyawo ate nga yakatwala ebbasa nga 15 yesu amwagala obulokole abwagala naye ekyokuteeka mutakiraba musa n'agamba falaawo kati ogambye tugende tuweereze mukama katonda tumuweereza tutya nga tetulina kiweebwayo ogambye tugende mu kusinza ŋŋenda ntya mu kusinza nga sina kyakuwaayo falaawo oli musiru ento ziremedde wabula kati ompuddiisa muŋŋende mpeereze namugaa nedda ssebo si bwe bibeera ffe katonda owaffe tumuweereza na biweebwayo wali awulira katonda waffe tukola ti kubanga nejje tusabira balina ne basaba ensigo kati baleke basabe ng'ensigo nga ntunula butonezi bwenti nga ninga ataliiwo nga buli kye bakola mu kyaki nze sikola buli kye basonda nze sisonda buli tebayogera nga ntunula wansi nga ninga ataliiwo national prayer day nga naye bajogera nga ntunula wansi buli lunaku musa naga tekisoboka bw'oba otuta ng'otutagenda kuweereza katonda waffe otuta n'ebyaffe ezo engalo z'okuba zitegeeza tonda bitegeera musa naga ni bw'obanga oyogera ku kuweereza mukama nga kyotegeeza gwe wennyini falaawo kyetukwanidde n'okutuwa ebiweebwayo n'ebyokebwa kubanga n'emyaka gye waakatukozesa mingi nnyo nolwekyo tugenda n'ebyaffe naye ng'ate gwe oyongedde nako kubanga waakatukozesa emyaka 4 nga tutusasula nolwekyo tugenda kutwala ebyaffe tutwale n'ebibyo get ready falaawo tutwala ebyaffe n'ebibyo tubitwala olina notuwa ebyokuwaayo nti you must also give us sacrifices and the burnt offerings that we may sacrifice to the Lord our God. Our livestock also shall go with us. Not even a hoof shall be left behind.
n'ekirenge okumanya Farawo tugenda kukwambula, okumanya tutwala ebyaffe, okumanya tewali kyosigaza ku byaffe, n'ekirenge ne bwe kiva mu seffuliya nga twakifumbye tugenda nakyo. Ezo engalo z'okuba ziraga tonnabitegeera. Twogera ku bintu bibiri bassebo ne banyawo. One, twogera ku deliverance, ate twogera ne ku resources. Twogera ku ministry, ate twogera ne ku resources. That's the discussion now. That's the debate now. Ye yali awo. Farawo ng'alinga agamba nti kisoboka okugenda okuweereza Mukama nga tolina bibyo. Kisoboka okuweereza Mukama ng'ebisiba bisigaziza. Nga kyagamba naye nga mulimba. Bassebo ne bannyabo tolina bw'oweereza Mukama nga tolina bibyo. Era ky'okola bankusabira. Ate sigenda kulekera awo. Ate sigenda kuwummula mpaka ng'olina ebibyo. It is the devil's lie. It is a lie from the devil, and the biggest lie ever. Wanji nti gwe bwe walokoka mbuke wamala n'olokoka ne bw'otaba na ssente. It's the biggest lie ever from the devil. Mbuke wamala n'olokoka ne bw'otaba na ssente. Era bangi kubo obwo obulimba n'okubukkiriza baabukkiriza dda. They don't care. Bayina n'ennyiririze basomasoma mu Bayibuli omwe ne beegumyagumya. Bwe mufunanga ebyokulya n'ebyokwambala ebyo byamalenga. Luli kya Buluganda situnoonya nnyo bintu kasita twafuna Mukama. Sente si nkulu nnyo ate tugenda bitwalawo ebintu. Bayibuli yeegamba nti bwe mufunanga ebyokulya n'ebyokwambala ebyo byamalenga naye nga byo ebyokulya by'olina. Entunula yeeraga nti n'ebyokulya by'obirina. Byebyokwambala by'olina tebyafuuka byakweyiya bweyiya. Wangi va mu byokwegumyagumya, sente ozaagala. Ngambye ndya va mu byokwegumyagumya, sente okola otya? Ozeetaagira ddala. Tewali n'asinga kwetaaga sente nga gwe mulokole. Nkubulye lwaki? Kubanga gwe bw'oba ogenda kuweereza Mukama ate ozeetaaga nnyo olw'ensonga buli ky'ogenda okukolera Mukama Katonda kyalyeetaagisaamu ku ssente. Kyenjogedde kiwulidde? Bameka bali wano ng'oli mubulizi wa njiri? Bameka abali wano ng'oli mubulizi wa njiri? Ntaga omukono bwe guti. Kati mwe abatali muli ba ddiini ki? Mwe abatawanisa batali babulizi mwe muli ba ddiini ki? Mwe mubulira kutubba oba juzu mwe muli kakati mwe mubulira ki? Nze ndowooza ndi buli mulokole yali badde mubulizi wa njiri. Kubanga batobulira njiri kitegeeza nti onalokoka bulungi. Kale kanziremu ndabe bameka bali wano nga muli babulizi ba njiri? Muli babulizi ba njiri? Naye kiri kye musosokola kitiisa. Mwewaddeko obujulizi nti eyo najje mubeera enjiri mwagivaako dda. Naye ng'oli menti oteekwa buteekwa okubeera omubulizi w'enjiri. Omulokole ekimu ku bimusuubirwamu ng'amaze okulokoka ky'oteekwa okutandikirako kubulira njiri. Ebirabo nanga tonnabikola. Okubulira enjiri tekitegeeza kubeera pasita. Kitegeeza nti nalokoka. Yesu buli gwe yamalanga okuwonya yamugambanga genda ewammwe oyogere bye nkukoledde. Genda ewammwe. Bwe yajja omusajja ono mu ntaana, omwami asulanga mu ntaana, mumujjukira? Siwulira, mumujjukira? Yamugamba atya? Genda ewammwe babulire bye nkukoledde. Kiba kita kubulira njiri. You have to talk about Jesus. You have to share the gospel with other people. You got to share the message of salvation with other people. Buli ali wano kimukakatako. Ge magoba agasooka
Mukama Yesu gakufunamu ng'omaze okulokoka. Era bw'oba tubuulira njiri obeera wamusala akutunulira nga yamusala. Kwatira niba ku mutwe mugambe lekera okubeera loose wa Yesu. Mukwate ku mutwe mugerekera okubeera loose. Ate nno kankubulire naawe kikugasa kye kimu kubiyamba abantu okuwangaala. Bw'oba tobuulira njiri nga tokyabuulira njiri obanga agamba Katonda nti kati wano ne bwontwala sikyalina nnyo kyengasa. Obanga amugamba indirect nti ne bwontwala kubanga ndi muti ogutakyabala bibala sikyalina nnyo kyengasa ne bwontwala. Bameka baagala okugira ng'okyaliko wano. Okyayagala okugira ng'okyali wano. Eggulu lirageeko nti ogasa. Ngambye ntya? Eggulu lirageeko nti ogasa okuyita mu kubuulira enjiri n'okuwangula emyoyo. Era omwezi bwe guggwangako wano nga tolabawo yadde abantu abawera abana be walese mu kyaki nga bajjidde ku ggwe, tegeera nti oli loosi mu maaso ga Yesu. Atandise okulaba nga loosi. Bantu bana mwezi kitegeeza mu wiiki ye muntu omu. That target is affordable. You can give yourself a target. Actually osobola okugamba buli lunaku osobola okwewa target bwoti n'ogamba buli lunaku ngenda kubuulirayo omuntu omwenjiri. Okay? Ate buli week nteekwa okutwala omuntu omu mu kanisa okubuulira buli lunaku muntu omu. Be bantu bameka? Wangi be bantu bameka? 7 mu wiiki. Abantu 7 b'obuulidde tukitwale ndi ku bantu 7 be wabuulidde waakiri omu yalokose ate nakkiriza ajje mu kyaki. Oyo n'omuleeta n'ogamba Yesu nze siri loosi ono muleese ndi muti ogubala ebibala. Era Yesu bw'oba onoonya miti gyakutemawo ng'onoonya gitema ng'ogivunaana obutabala bibala, taata nze siriimu, owange owa wiiki eno wuuyo muleese. Wali awulira ngambeko nti amiina? Olwo liwadde embogamba eggulu nti kansa twala eri, athima twala eri, pressure ewange tasemberanga, sukaali ewange tasembera. Bino muyalwadde ensigo manyemu yeetaaga kukyusa ate muyafudde. Ebyo tebisemberanga ewange. Lwaki? Kubanga ndi aseti ya Mukama, nyina byenkolera Mukama, nkyaweereza Mukama, nkyabuulira enjiri. Ani awulira ngambeko nti amiina? Wegundi, allow yourself to be engaged by the heavens and make that reason why you should stay for some time. Osooka otuukiriza okuyitibwako. Aba mwagala genda na muggulu nga tolina nakyo waakozeewo. Bakubuuza leetayo abantu 3 be wali obuulira enjiri ne balokoka, tobalina. Tewali. Ekyo si kye naze okwogerako ne nakyo kiruma. Simanyi Mukama kye tuli mugamba kubanga weefudde atasobola kuleeta abantu mu nnyumba ya Mukama. Naye ng'ate bwe wali okyali wa Setaani, ye Setaani wamukolera nakati akyakutendereza kubanga be watwala mu bbaala bangi, be watwala mu ssabo nga n'abamu tebavangayo paka n'olwaleero bawerawerawo. Gwe n'ogamba Setaani takwenyumirizaamu. Be wayigiriza okwenda nabo kamaala. Waliwo n'ali gyali nga gandi yali talina kyamanyi ku byakwenda naaka naye nga yatandikira ku ggwe. Nolwekyo ye Setaani wamulekera omukululo, owamukolera emirimu. Lwaki egya Katonda gy'otya okukola? Mu bwakabaka bwa Katonda olaga ki? Mwenna ababulizi b'enjiri abawanisa emikono. Kati nzizeeyo wali we nabadde. Wangi toyina bw'ogenda kubuulira njiri nga toyina ssente. Kati nzizeeyo nkulage Setaani kyagenderera mu kubalemesa okutwala ebyabwe.
era enjiri egenda kwanguyira nnyo nga mu nsawo muno mulimu ssente. Ani ategeera bye njogera ngambeko nti amin. N'olwekyo ekyokubuulira, babulizi banjiri mumpulira, ekyokubuulira n'okuba ne ssente bya Luganda bitambulira wamu. Era towulirizanga omuntu yenna akugamba nti ye mubuulizi wa njiri kyekyamugaana okukola. Mugambye nti kati gw'osembye, omubuulirawo n'omugambye kati gw'osembye. Bwe kibanga okubuulira enjiri kweweekwasa nti kwe kwakugaana okola. Ate engeri gy'oli mubuulizi wa njiri waali badde mukozi nnyo obeere ne ssente nnyo, kubanga n'ebizikwetaagako bingi. B'obuulira mugenda kubamu abakugamba sinnalya kyamisana, ogenda bagamba otya nti Yesu akumale? Oli agambye sinnalya mmere, webala okubuulira mubuulizi, omubuulidde bulungi ne sinakola ndya, sinnalya ku mmere wano ku kitanda wonsanze mu ddwaliro, webala okujja bandeeta ne bansuula wano. N'abe waffe tebamanyanga nti ndi mu ddwaliro nakamala ennaku 3 nga sinnalya. Awo ng'otandika okumagaamaga ng'oyogera ennimi. Why? Awo bakolawo batya awo? Sikyabawulira. Omubuulizi w'enjiri ali effective. Awo okolawo otya? Bw'oba oyagala alabe Katonda, ng'oyagala alabe Katonda mu cash, sina mu bbanja, ng'oyagala alabe Mukama, mugambe kanzije. Wangi? Kankole ndya? Genda omugulire piraawo ng'alimu n'ennyama, omuleetere ne soda, oleete akaveera. Obulwadde bwe buyinza n'okuwonerawo ku ssaawa eyo. Kikulimba ayinza okuwonerawo, era ayinza okugamba ndabye Mukama, Katonda andabikidde, naye nga gw'osaasaanyiza emitwalo egi, ye naganize Katonda sikyamusaba kumulaba, amaze okundaga nti gyali mulabye, omulaze Mukama, omuwadde enjiri mu kashi, omubuulidde enjiri mu kashi. Gwe nonga nti enjiri teyeetagamu ssente, sikyabawulira, nonga nti enjiri teyeetagako ssente. Tewaliyo yeetaaga ssente nga mubuulizi wa njiri. Ffe wano buli lunaku tufunayo omuntu atudde wali ku katebe nga ayagala kuyingira wa musumba, naye nga amasitole gonna gazze okunnyonnyola geetaaga ssente. Era temuzitubaliranga nnyo, muze muwayo zirabika zibeera wano. Yee n'abazino nabayitirivu, sikulimba. Tolowooza nti ssente kirabika bazirina mu pipa zijjudde. Nedda nnyamu, nedda ssebo. Batulwali n'annyonnyola amasitole, ogenda okwanga nga tolinawo omuyita. Amasitole gannyonnyodde nga gaakabi nnyo. Omusajja yanzirukako yandekera abaana bana. Ate nalokokera ku leediyo. Ate leediyo si ndala, Kingdom yennyini. Naye twakamala ennaku 3 nga tetunnalya mmere. Naye musumba sooka onsabireko. Kati abo basabawo ssaala kyabo eba yakikula kyeyo. Eyo essaala eba yakola etya? Wangi language yokka oyo gy'ategeera, ayagala ssente, ayagala mugulira mmere, kyayagala, tayagala birala. Ate emmere tebagimma muntu, obitegedde. Kale genda Mukama akwongere ssente, akuwa omukisa, emikono gino agiteekemu ssente. Amiina. Genda kikubeeko. Oyo language gy'ategeera bagiyita batya? Ssente. Era nagambye Mami Sindi ne mugamba abakyala baawana aba women with the difference, ngenda balemerako difference yammwe okugiraga, fe okutuuka okugiraga ntuga nti kati ddala waliwo difference. Muzimbe eyo apartment, mwe tusuza abantu abatalina wakusula. Ezo engalo z'owulira ze z'abantu abakkiriza. Owulire? Kubanga abantu abajja nga balina amasitole ate nga matuufu, wali abalina ag'obulimba ago tuganoonyereza ne tumanya, naye wali wajja nga byannyonnyola gyebiri, nga byannyonnyola gyebiri.
omukazi yajja wano juuzi bane waliyo ekyennyanja kyosika mu nnyanja nogira okwagala ate okusooka kizaayo ng'ekyennyanja okikutte bwoti okikwatidde Yesu ogenda ogaa nga kizito nnyo nogaa nti waayo oba kino kigira kiddayo nanga musumba golabanga nakuwulidde ng'obuwulira n'okulokoka nenkola ki nendokoka naye neetaaga okunsabira nina ekizibu ewaka nemugamba kizibu ki n'agamba ndi mufumbo nafumbirwa Haji mutabuliki naye bwe twafumbirigano yammanja nnyo omwana kakati ate omwana ng'ate kirabika ebintu ebikola byo byali byakyankalanamu katono naye ng'ate alemeddeko nnyamwagala nange ne mumufunira ewalala naye ate ekizibu bwe mmala muteekawo ate ebikola bye ne biramuka naye ne muzaalirayo babiri tulina babiri naye ng'ono ayasooka ye amazima gali bwe gati kiwaani naye ate nalokoka ennaku ezo musumba nkolawo nti awo nkizanya ntya musumba mpulira nkooyo kukikuuma naye omusajja mutabuliiki tayomba mulwadde tayagala balokole nibwansanga nga nteze redi agamba gijjeeko maama n'omubulya simbuliranga nti nalokoka nibwansanga nga ntaddeko tivi agakyusa maama naye ate nalokose naye ate njagala okugenda mu ggulu musumba abo bakolawo batyawo nemugamba mpuliriza nange naye ate naye kyanvunaana ate naye alina amakaji g'abandi gye yakikola alina omwana ewalala naye nga nowulira nyini maka naye tamanyi nti woono kyanvunaana naye alina amaka gye yakikola olya sitaani bwakola akavuyo kati singa gwe wali pasita awo kansoling ampulire muwe kansoling mpulire bapasita abali wano munyambe pastors in making munyambe abo bakansolinga abo batya wangi kuba ye mumalirivu ayagala kulokoka kyemugamba kyakola naye amazima galibe gati akimanyi omanya nti wakyogerera ekyo obufumbu bwalikomaawo oba bwaligenda ku pause naye ate CFC women with the difference tenazimba apartment abengeri ngaeyo gye tubateeka tubaga nti kale genda omubulira amazima oba tuyite tujje ku lw'omukaaga naffe nga weetuli omubulira amazima bwe baluga mubulira omugambe nti omuntu ono katumutwala asooka awumulemu emyezi 2 tunaakuddira obusungu nga bukkakkanye nga tumukwata nga tumutwala mu apartment za women with the difference nti ogira obeerawo emyezi 2 olinga bwakkakkana ajja kuwona mpolampola nze mbuuza twetaaga ssente situetaaga ssente zirina omugaso tezirina sikyabawulira twetaaga ssente situetaaga ssente endiga zaffe tulina okugenda nazo tetuteekwa kugenda nazo ebisibo byaffe tubirekere falaawo tumale gagenda tubuulire bubuulizi oba tulina okugenda nabyo ebisibo tulina ekyobikozesa oba tewali gamba naye bakulina nti bishop ayagala ove mu bwavu kuba twagala ogaggawale mugambe twagala ogaggawale waliwo bye twagala okukola nga tulina bikola naawe mu linnya lya Yesu oba okube nga luzikube enjiri yeetaagamu ssente teyeetaaga ssente naye ng'omanyi alina okuba nazo gwe twagala ofuuke biliyoniya ekirooto kyaffe kituukirire omanyi obungi bw'abamalaaya emyaka gye tumaze wano be tubuulidde enjiri ne balokoka abamu ne banywera abamu ne baddayo nokimanya ne tukimanyaako
nti oyo oli yazzeeyo alokoka n'amala ewiiki ng'ate ne Yesu abadde amwagalira ddala, naye amazima gali bwe gati, takolanga ku mulimu gwonna, talinayo mulimu mulala gw'amanyi okuggyako ekyo. N'ennyumba agisasula naye nga ssente azifuna mu kwetunda. Eka alinayo abaana bana abatalinako bataata baabwe, baalina okuliisa emmere naye nga ssente azijjamu ebyo. Kookulokoka abadde alokose. N'agamba kati bannaki ekiddako, ow'ennyumba ntandiseeko, abaana baagala emmere. Ne mumuwaayo awo akatonotono, ne mumuwangayo awo 2 3, agenda okwanga ze muleeta tezimala, ebyetaago bye bingi nnyo. Ate nga bali abagula bakasitoma be bakyakuba essimu, baagala byamaguzi. Oliwa kati ate oliwa baagala byamaguzi, ate weebiri byatunda tebiggwaawo. Simanyi olira wali abantu abamu nga bw'aba ananywera mu bulokozi tosobola mubulira bubulizi njiri, n'omuleka awo mbajja kweretanga mu kyakya gy'asabe, oba n'omuleka ng'akyagenda wali wabadde agenda. Wali abantu abamu nga talina bwanywera mu bulokozi, tajje bali abali bwe batyo, ng'oyo bw'aba anakyuka kyaki yeetaaga okuba nga yazimbayo dda rehabilitation center. Okay, olugamba nti ndokose ne mumusoma ng'ali bw'atyo, nga yeetaaga asooka ave ne mu bantu bali ne bakasitoma baleme kuddayo mugoberera, n'essimu bagizikiza agizikize, alimenda kuddayo kugenda kwetabula mu bali banne. Okay, mwino mugandi kati obadde osulawa olokokedde ddala nti ye fuso yiino genda otikeko ebintu byo gy'obadde osula, tukutwale mu lihabu yaffe eri Kyankwanzi, naye bw'otuukayo obanga atuuse e New York, oluyingira bw'oti geeti emmere gyeri ew'okusula weewali. Simanyi owulira waliyo ne skill ze mubayigiriza, ebeera skill giving center. Waliyo okuyiga okulunda, okuyiga okutunga ebyalaani, okuyiga okusiba abagole, okuyiga ebya saluuni, waliyo emirimu gy'emikono wadde takolangako. Ate ebbanga lyamalayo ali anywa, bw'amala n'alaba TV, swimming pool weeri, rehab center, high class, world standard, world class. Ne mumanya nti emyezi 6 gy'amazeeyo agenda kuvayo nga mumusiimuddemu obwamalaaya bwonna nga buvudde mu mutwe. Ate ne yitakomaawo ne mumuteekamu skills, ne mugamba oyagala kintu kuyiga kutunga byambalo by'abagole, kaale. Oyagala kintu kuyiga mbiri ez'omulembe, kaale. Oyagala kyagenda okuva eyo ng'alina ne skill, mumugamba bugenti oyagala kukolera wantu wali nti genda otandike, ne capital ne mumuwa. Ekyaki yeetaga ssente teyeetaga ssente, si kyabawulira Buluganda, kyaki yeetaga ssente teyeetaga ssente. Therefore it is a lie from the devil, the biggest lie ever, okugamba mugende muweereze naye endiga zisigale, mugende muweereze Mukama naye ebisibo bisigale. The devil knows what he is doing. Sitaani amanyi kyakola mu kukwavuwaza. Nkiddemu maliriza, obwavu bwo Sitaani abumanyiiko era abulinamu omukono. Ngambira naye baakune nti obwavu bwo Sitaani abumanyiiko era abulinamu omukono. Ate si gwakusaaga. Omanyi lwaki? Akimanyi nti bw'ayavuwaza ggwe tolina nnyo. Number 1, ekkanisa terina nnyo kyegenda kugenda mu maaso, gwe ng'akwavuwaziza abagiremazizza, kuba buli kye twagala okukola kiba kikomyawo. Ekika ky'ewammwe kirimu abantu abeetaaga okulokoka. Ewammwe wali abaagala okulokoka, naye byoyogera bikyabalemye okutegeera, tebabitegeera. Ekimu ku byo ekibalemesa baga naye Yesu gw'oyogerako gwe lwaki takukoleranga? Balaba embeera zo zangeri, okaaba school fees, n'okaaba eza renti, n'okaaba ez'amannyo, n'okaaba buli kintu kyonna okikaaba gwe, okaaba transport, tolina nakyogasa, tolina nekiwali oyambye. Babeera wali nga bawuliza byoyogera, yonyera. Kati Yesu wamwe n'akola atya awo? Baakufuula kalediyo kyokka bannange, niye kimanyi nti wayonoonekera ddala.
oyogerera kikasa nimpocho gandi balokoka batya naye okimanyi ndi wayononekera ddala okimanyi ebintu bwe mbigenda mu bibonoona okimanyi ndi wayononekera ddala abiyita nakwonooneka talina kyalaba mu famire bakufuula mulalu era bw'otandika bamanyi n'okugamba ati ng'otandise ewamu okubuulira ne bagamba bannaawe nti babakolera sigino nti atandise sikulimba oli akuyimira bw'ati emabega n'agamba bali waya zakola zitya zavako bwe mumukayanya ayongera kutabuka mwe musirikire busirikizi bwe mumukayanya atabuka waya ze zagenda zayononeka kati ebyo ebyekirokole yabigenda mugenzi kubyekwekamu naye nga mulalu yagenda eyo mubalokole ate abalokole bayongera ne bamwononera dda n'atabuka kati bo balaba mulalu badde emabega naga nti zagenda waya zanyooka omanyi lwaki balowooza ndi waya zo zanyooka omanyi lwaki bakyogera number 1 omuntu omwavu ayogera nnyo basobole okutegeera byayogera kubanga talinayo proof ndala okujjako ebigambo so you have to talk too much oyogera ntandiko ne balaba nga gwe abawandulira amalusu era yesu yafa ku musalaba e kalivaliyo era yava nawa Piraato yasula manya wa Kerode era basula bamukuba ne bamutika omusalaba kati ne bamutwala ne Simoni n'agumuyambako kati ne batuuka ku lusozi ne bamwambula mwengo ne bagamba nancha sala presa nancha wayononekera ddala kubanga gwe bambi olowooza mukwogere nnyo tekigenda baviirako okulokoka enjiri etaliko sente bayakwogera nnyo so nga singa sente obadde oziina wangi n'emmere gye bagenda okulya nga gwe wagiguze gamba nti kiba kibuuzo bannange era tonnalokoka kubanga asooka nakubulira bino byannyonnyodde masitole gannyonnyodde nga bw'alina ebizibu alina ebimuluma alina ekimutambula alina ekimudaano ennyumba egenda kugwa omufaliso gwayulika bulangiti yakwata omuliro nomuga naye kati ebyo mbiwulire tugenda bikolako naye olokoka ddi owulira enjiri y'omugagga ogiwulira olokoka ddi mbiwulidde tugenda bikolako ebyo byetaaga ssente nga mmeka naye kwokulokoka olokoka ddi okimanyi nti sitaani yakutawaanya ne bwaba ekyo bakimugamba dda awuliranga gwe akimugamba ogusooka akiwuliranga gyoli nti okimugamba ogusooka nimugamba ye sitaani yakutawaanya kati nkoze ntya kulokoka kkiriza Yesu omwana wa Katonda wangi kkiriza Yesu okola otya olokoke Yesu agenda kuyamba abamu tubagamba okulokoka nagandira nze kulaba ninga omulokole ava eri mukyalo manya ekyebongotoko najja sapule bazambulamu nga anaatera okuweta ewuwo naye ndi waayo oyo mulokole ayinza sapule nayinza okuleeta obuzibu najja ogenda omuga nti olokoka dinaga nzira ninga mulokole kubanga leero nawaliwo ennyini wetubeera waliwo abalokole ntera okubagendamu mbabeeramu omutawana guva mumuga nti pasitani asumbawo nga tamumanyi kyaki bagiyita batangayo tagimanyi naye nga yo obwolokole yatandise obwewayiriza gwoba ofiirwaki nga atandise obwewayiriza bwoba ojja mu saavisi eno ofiirwaki bw'omuleeta wangi yazze lwakutaano n'omukyusa engoyi n'omukyusa enviiri olowooza ani asooka mu mmotoka ku sande amanyabo alina okulaga nti mulokole mu mmotoka yasookamu era asooka nakuba baaba olwaliro tunasaba ntugenda kale baaba kaneyanguye mangu kaneetereze gamba ne bakune nti weetaaga ssente weetaaga ki weetaaga ssente nolwekyo Falaawo muziremesa obeere nazo ate nagamba ogenda oweereze Mukama kyaliko kinene kyaliko akimanyi nti yemu ku ngeri gy'asobola okugongobaza kariyayo ne kooloyo ey'okubuulira enjiri naba nga yagigongobaza nga buli kyoyogera tewali akitegeera balaba mulalu buli kyoyogera tewali akitegeera ffe twagenda okubuulira enjiri eri ebukojja kaabwami Masaka kojja wange omu yali awagira okulokoka kwange
ye yaŋŋamba ntugenda engeri gye tugenda okwabya olumbe lwa jjajja nti abalokole bo baleete nange nekuŋŋanya abalokole bange twali mu kwaya twali tukyasabira eri mu paaka empya obayita ku twin age myaka 92 eyo neŋŋamba abalokole twali n'oluganda Patrick Musoke ne mugamba wategede tugende ne kwaya nga tufuna we twajja obuuma bwaffe nga tubugattagatta obunangananga obuzindaalo nga tubukuba ku mmoloka yali egenda okutwala ebintu by'okulumbe nga tubitikkula kabwami mulumbe twali twakamala bwe tobiwa yalinga akananga tukataddewo kajenita kali wali kagenda kwaka obuzira tubutaddewo bakojja ne beetemamu 2 omu n'agamba ssebo luno olujja si lwa abalokole togenda kubuulirira wano njiri wangi ne mugamba ssebo nze seereese bwereesi kojja mukulu yagambye nzije naga nti okutemya n'okuzibula ng'ozinzeeko obuumawo wano si wa abalokole wano abakatuliki ne mugamba genda ogambe kojja wangi yaŋŋambye okubuulira yaŋŋambye nzeete ne kwaya naleese kwaya nagamba wano si wa abalokole temujja gibuulirawo kojja namugamba bajja gibuulira naga temujja gibuulira kojja naga bajja gibuulira kati bo ne batandika okwekuba eŋŋuumi bwe beekuba eŋŋuumi ono baamukuba eŋŋuumi yaggukira ku nnanga yaffe n'agikuba teke neebuuka mu bbanga bweti tugenda okwanga naffe atuleetedde ebikonde wano wafiira mologe olumbe ne lutabuka ebintu byonna ne babisambasamba jenita ne bazisamba emizino ne bagisamba gasiya buloolo ate ogamba twagibuulirawo awo yagaana kakati kojja oyo ye yali yasikira eri ebusukka kkubo yasikira taata w'omuto yalina obuyinza kojja natugamba kati mwategedde enjiri mugitwalewa wali ewange we nasikira mugende mugiteeka eyo muyimbire eyo tugamba kale katugende eyo bagigobye njiri bagikoze batya bagigobye tebaagala njiri bo bakatuliki tebaagala balokole wali ebikonde twawona biwone teke twawona mpone olujja tebalwagalamu balokole tebajja gibuulirawo. That is 92. Ennaku zino naddayo nakagenda emirundi ng'ebiri nga wali emikolo gy'okuziika mu lujja lwe lumu omulundi ogumu natuuka buyiseeko nasinga na faaza amaliriza bw'ati abuulira nempakinga Lexus wali ne basembera bagamba onooyogerako eri abantu sebo faaza ali omukumaliriza bamugamba mbu bw'aba amaze ayanguye Bishop Kiganda atuusa alina ekyokwogera. Wangi mu lujja lwe lumu mwe bagamba nti wabuulirwa njiri kati bwe ntuuka bagamba alina ekyokwogera. Kayogereko eri abantu ekyo ne bagenda okukyogera oteekwa okubanga ne keesi gwe wagiguze oteekwa okubanga soda gwe bagenda okunywa gwe wamuguze. Wangi nze mbuuza weetaaga sente oba teweetaaga sente? Sente ozeetaaga oba tozeetaaga? Lekerawo okwekoza, lekerawo okwekoza. Era omuntu asooka okwetaagira ddala sente okaka sente ozirina ye mubulizi w'enjiri. Kubanga gw'olina n'abagendo zikusaba bano bonna bw'obuulira enjiri baagala okulaba Katonda wo mu kaashi togenda kwogera bwogezi bigambo. Kyovulaba nze nkontana n'omubulizi w'enjiri yena n'omuweereza yina ngamba mbu nze Mukama yaŋŋaana okukola bwe mba njagala kukuba luyi mu kaashi. Mukama yakusangawo kugaana okukola. Katonda agaana abantu okukola. Bwe yatonda Adamu yamukola atya? Yamuteeka mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Pawulo omutume yakolanga emirimu n'emikono gye gino. Ate musumba kakati musumba bannange kakati ate obubeera mu full time ministry. Full time ey'ekikula ki? Full time ebeera yakuleetya
otegeeza fuulu ki? Omanyi fuulu za mirundi ebiri, waliwo fuulu FULL neno FOOL. Otegeeza fuulu ki? Full time ministry otegeeza ki? Kubanga nange akusinga okubeera full time nkola, nange nkola, asumba ekkanisa eno nkola, gwani atakola? Nange nkola bitali byakusaaga. Bwe namala obazuula nti temusobola kumpa musaala ate nga munsibya wano olunaku lamba ewiiki namba, ne ŋŋamba oluzuukuka bwe nga ngenda mu faamu yange mu nsiko mu kibira, saawa 3 togenda kundabawo wano, mbeera ku faamu nga nkola bwe sibeera ku ssomero, kuba mwe temusobola kunsasula muzijjawa. Gwe ebizibu byammwe mukyalina bingi nnyo. Mulina okugula ettaka, mulina okugula genereeta, mulina okugula emizindalo gya kyaki, mulina okuzimba Kingdom Towers, mulina okusasulira TV yammwe, mugatteko n'ekiganda biiru ye munaagisobola nga munansobola mutya? Mwe mukole mukyala wange enviiri mmwe temujja muteeka ku Facebook. Mujja tuteeka ku TikTok ya bwereere, tosobola bajeti yange. Konze kanteekeyo emirimu gyange gye nsobola okukola nga tegiŋŋaana kusumba. Kati obanga nze akusumba nyina kyenkola ekivaamu ssente, ate gwe weefuula otya fuulu okusinga nze nga tolina byokola? Nolwo okutambula ng'ogenda osabiriza, ne mutambula dduuka ku dduuka nga mugenda musaba, dduuka ku dduuka, office ku office. Manyi ffe baweereza ba Mukama abawali ku CFC, sooka ompeeyo esatu. Oyo bw'ajjanga ewuwo mugambe katusooke tukubire musumba akyapuluving endyoke nzikuwe. Katukubire musumba, mugamba kubira musumba essimu, bw'akikkiriza ndi nkuwenga ssente wa nga nzikuwa, kubira musumba omuteeke ku ssimu. Manyi ffe baweereza, sooka ompeeyo ku ssente. Muge nti ebyokusabiriza baabiweze, tewali kusabiriza, ffe tetusabiriza. Oteeka okuba ne ssente, oteeka okukola. Ebyokusabiriza baakoze batya? Baabigyewo. Mugende tewabaddeyo mu kyaki, ebyokusabiriza baabiweze. Kubanga tukoya amasitole agamu gali tali mu office, aba munyigira kanisa yonna, n'oginyigira n'ogivaamu, kubanga Oluganda yajja n'akwewolako ssente, ate muweereza mulamba yakwewolako ssente, yagaana ozizza. N'ayimirira ku kituuti nga oluusi yakuta olukuŋŋaana oba yayimbisa, n'ogamba laba ekibbi ekyo, laba omubbi oyo. Kyaki yabwe ndoza kanjiveemu, bonna babbi kirabika n'ekiganda waako mubbi. Nga gy'oli nange najja, nange naliyo ngozimuwa. Wali ondabyeko ku dduuka alyo. Nze ntambula mu maduuka agammwe, nze mbasobola mmwe nga mwogera. Nze nzija ku mulimo gyammwe nze okusabiriza. Nze sibasobola mwogera nnyo. Nze okujjewo nga gwompise, naye togenda kundaba eno olunaku n'olumu nga tewampise, sisobola kujja. Siri beega. Kuba nyinza okujjaawo, abasumba b'e Kampala batambula nnyo, abaakajja nga balinga 6. Owa Christian Center yakavaawo, owa nankani yakajja. Kakati bonna bali awo bajja, anonye 3, anonye 5, anonye 1,000, mbaba bakagenda 6 nga nange njabula. Nabali bokola nabo nga bagandi bano mukazi taafa, abalokole banenga bamulibi bannange, omukazi tebamwavuwaze. Okimanyi nti bakavaawo 6 kati oyo wa 7 ate ye musumba Kiganda yennyini naye azze. Buli kayina bakanona. Nze tonteekako yo layini sigibeerako. Bw'oba wakundeetera ssente zireete mu ofiisi yange, nze sijja kujja. Wamma gwe manyi gy'okolera? Nali ninyeeyo, olwo olimpita lwendijja naye nga tompise sijja. Bw'ompita nzija manya ngenza official, naye mbondabira wali nga njabudde. Ebyako kutuukako sibimanyi. Kampala jjudde bannabbi ab'obulimba, bajjayo ku mirimu gyammwe ne balagula eby'obulimba. Atuuka eyo anoonya emitwalo 2 gyokka bwe giti, asooka kulagula. Atuuka, sister, ate kiri kiki? Awo naawe n'ogira bwoti, kiriwa kyonna? Ate omuzimu nga gulina emitwe 6. Kyogamba gwe togulaba, ugenda bannange, wano onookolerawo wano tolina bw'ogenda kukolerawo. Gulina emitwe 6 n'emikono 4.
ayagala mitwalo 2 naye alina okusooka okufera, alina okukulimba. Kati nga nangu ngattemu oyo Gasiya. Abaweereza abaliwa muve mu by'okusabiriza, munoonye emirimu mugikole mu linnya erya Yesu. Munoonye emirimu mugikole mutya? Mugikole. Bw'onookola emirimu ojja kufuna amakaago gy'obeera. Gwe teweetaaga kusula ku kyaki. Weetaaga ofune ssente zo opangise ennyumba obeereko b'osuza, so si gwe kusula ku kyaki. Ani anaakussamu ekitiibwa ng'osula ku kyaki? Ani agenda okukussamu ekitiibwa? Abamu bali bawala muto tonaweza na myaka 4 osula mu kasonda ka kyaki. Okolamu ki? Ani agenda okuwasa akusseemu ekitiibwa nga bwe yali akuwasa yakujja ku kyaki? Babulazi abamu balemeramu obugwagwa, ajja kukola ebyobugwagwa nga muli mu maka. Weekyange omugenzi kokoze ekyo, nze yankubulire kokoze ekyo, ngenda nawaffe. Ngaga ewammwe wa ku kyaki, nakujja ku kyaki, kati ewammwe wa gy'otegeeza. Akujooga akumanyi nti yakujja wa? Mu kasonda ka kyaki we yakujja, kati agenda ku respectinga ddi? Noonya gy'obeera, va ku kyaki, funa ennyumba yo gipangise. Naye kakati musumba kati bwe naapangisa ennyumba ate awe sibeere nga nakyeyombekedde, kale ekyo kale, kubanga n'okuwasa tomanyiddiro bagenda kuwasa oba nkya oba luli. Kati oyagala kubeerawo nga tolina ky'olina kubanga olinda bakuwase. Kola ssente zo, pangisa ennyumba yo, beeramu n'ekitanda kyo, teekamu firiigi yo, teekamu TV ennene. Wangi sente bwe zeeyongera, sente bwe ziba zeeyongedde, gula poloti yo. Sente bwe zeeyongera, zimba ennyumba yo sisita. Golodya, zimba ennyumba yo nga yiyo. Anaakuwasamu abaakusanga, anaakuwasamu abaakola atya? Abaakusanga. Ate ekyo nayo kyali mwanguya, kubanga aliyo babulaza abanafu, basse banafu, baagala biwedde. Ayagala kukyalako eyewala be TV engazi agambe yii. Naye kakati oba mpulira Mukama alina kyagamba. Mukama alina kyakola atya? Mukama alina kyagamba. Oba akyagamba akigamba. Ate nze nange nze ebyo sibirinaako byawandiikibwa babigaana, sirina. Oba omukuba embaga bulaza, mukuba embaga mu kashi kiggwe. Anti yeyereese munafu, tayagala kukola, ayagala bintu bye byewakoledda, ayagala omuwase. Nze siina lunyiri lunnemesa yadde oluŋŋaana okugatta ng'oleese kibulaaza kyo ekyagaana okukola, ekyagala ebiwedde. Siina lunyiriri mu Bayibuli olunnemesa gwe okukiwasa. Kikuba embaga kyekwate mu mutwe. Ani awulira ngambeko nti amiina? Baga nti obugagga buleeta advantage, eyisaawo ejjiddaawo. Era gwe bulaza atayagala kukola, bagenda kukuwasa naawe weewuunye. Anti oyagala kukola ate oyagala biwedde, bagenda kukuwasa. Era nze sinaldo olunyiro olugenda okutaasa ndi mwana abandi bamuleke bakutwale. Bado banalongo Madina yaliwa bempulira batera okubitagaliramu nga bazze musumba yinedda bannange emyaka nga tegyakwataganye musumba bulaza nga akyali muto nnyo. Musumba nedda bannange twogereko nabo emyaka nga miwanvu bulala, emyaka miwanvu gitya gyawanvu ye gitya owaye gina kubeemeka. Omuyita muto wadde omuyita ttooke ndi banamufumba tajja kujja, yeetaddewo ayagala biwedde.
wangi bamutwale bamutuwonye banatunkire eyo bagende batunke. Bw'oba toyagala noonya omulimu gukola otya ogukole. Muve mu by'obunafu, muve mu byaki. Mbaluwisizaawo nnyo mu service kubanga ndi mu communicating ekintu ekiri very important, ekissa omubiri gwa Kristo, ekissa ekkanisa, ekissa abantu. Abantu balemeddwa okulokoka ne balokokera ddala lwa bwavu. Emirimu gya Katonda digitambula lwa bwavu. Abeewammwe baganye okulokoka kubanga bukyawalokoka tebalaba kyengi. Tubagamba mulokoke baganye bannange ebintu bye mutuyingizaamu. Muganda waffe Kasibante byabiyingira emyaka gyakayita 10 nga bwe yajja mu mulokole yayongera ku siriwala. Ate nga bamulina bamuyita mulalu bamanya asulana ku kyaki. Bagati mutuyingiza bintu ebyo. Kasibante yabiyingira wane waffe yasiriwala busiriwazi. Mukimanyi nti asula ku kyaki. Ate nga bwino bamulina ne information bagiina. Katubagamba mulokoke bagamba Kasibante yayingira ebintu ebyo yayongera kwonooneka. Kati nze mbuuza obujulizi bwa Kasibante obwo buyamba abantu kulokoka oba butalokokera ddala? Tibalokose kubanga obadde kyakulabirako kikyamu. Obadde kyakulabirako kikyamu. Tebalaba progress mu bulamu bw'oli munafu. Oli ku kimu Mukama yaŋŋaana okukola yakusangawa. Ababengeri ng'eyo wakyogerera ng'omukuba ng'oli ino gye wange nzize ngy'okuwoza. Mukama yaŋŋaana okukola mugambe Bishop yaŋŋamba tubakube. Ngenda kukuba oli buddamu n'okyogera ni Mukama yaggaana okukola yakusangawa. Mumala googeza Mukama nga tannayogera. Kati bwe yaggaana okukola Mukama n'akola ate n'asuula nga kakutiyako emmere mu makaago. Ate tebaagala kukola ate olugirani mbadde njagala kukuwa. Sisita mpulira ekyagala okuwa so ntwalewa. Kati bw'omala okumpa so ntwalewa otandika okunzaalamu abaana bawera 3 odduke. Bulaza wagamba nga njagala kuwasa mugambe kati nga sinnakkiriza oyina kusooka kuntwala gy'osula ndabeeyo. Kama akuwa omukisa wangi togenda weka. Togenda weka. Funa sisito mulala mukwano gwo mugendeyo mwetegereze bulaza gy'abeera. Buli kintu mu kitundu bw'osinga n'ekitanda nga kiriko ettafaali mu kifo ky'okugulu. Tegera nti omutwe gwe tegukola bulungi era omufumbirwa ng'omutegede nti ofumbirwa mulalu. Asooka agula ekitanda naye n'ekitanda talina mbadde njagala kukuwasa. Tulabeera ku kitanda babiri tetuugwe. Gw'oli omu kuliko ettafaali kati tugendeko babiri. Sooka ogende ogula ekitanda okola wa? Mubuuze ebibuuzo naawe bikuyamba ogenda mu maaso naye temutera bibuuza basisita mmwe. Temubuuza bibuuzo. Buuza ebibuuzo beera nga wabiwandiika dde oba kisoboka biwandiike nga tonnagwa mulaavu. Mugende ebirowoozo mbiwulidde bulaza naye okolera ludda wa? Kyekibuuzo ekisooka. Annyonnyola amasitoolege. Omugende kati enteekateekaayo eri etya okuva kati emyaka nga 5 egijja mu maaso. Tell me your plan. Tell me your plan. 5 years from now. Weerabawa mu myaka nga 10 weerabawa. Kubanga kyangu nnyo okugamba nti taata wange yaleka akabanja e Mawogola bino bwe biganda nga tugende Mawogola. Olwo ng'omanya nti oyo oli akamanyire ng'akoza n'owebbwa. Kasita wano yalabaga ekibuga kyankalanye ng'akutikka ku Fuso musibira wa Mawogola ku kibanja kya kitawe kye yaleka eyo ekya 5 ku 10. Obulamu nga buddeeyo so nga ate bambi mukyalo wali ovuddeyo kati bakuzizaayo. Kyenvudde gamba gwe sisita omunafu alowooza mbu obulamu bwo okuterera balina kusooka kukuwasa. Ngambye genda okole emirimu gyo, funa ssente zo, gula poloti yo, zimba ennyumba yo. Ani awulira? Bulaza bwakuwasa bw'aba tayagala mubeeremu eyo ng'akooyo mulagira ebiragiro. Manyi oli babulaza ab'olugezigezi ye mwavu ate tayagala mulagira. Enanyini nyumba wadde mbawuteekako akapande n'agamba
okuyingira kwa wano tekusukka ssaawa 3. Kati gwe bulaza awulira nga toyagala kulagira. Kati ate awo naawe genda ogule polotiyo ozimbe ennyumba yo, sisito omuggyemu eno gye yazimba mugiteekemu abapangisa, kati ate omutwale muyiyo olyoka olisinziire, naawe olyoka osinziire oteekewo akapande ti okuyingira kwa wano tekusukka 2.5. Kubira Yesu engalo nga zinoga. Ekyobutakola n'ekyobwavu mu balokole kakodyo ka Falaawo yengeri gyakozesa okuzingamya obulokole, okuzingamya obulamu bw'abantu obw'omwoyo, okulemesa enjiri ogenda mu maaso, okubeera ntosobola nakubulya bakikakyo njiri ne balokoka. Lwaki? Kubanga tolina gwe wali oyambye mu kika kyewammwe. Ani agenda okukkiriza byoyogera? Toli kyakulabirako. You are not an icon there. Tebakulaba muvali baga ne bwofa. Kiki wali ogasiza? Yimirira. Yimirira. Nze mbuusa, sente tuzeetaaga mu bulokole oba tetuzeetaaga? Tuzeetaaga? Sente tuzeetaaga tetuzeetaaga? Kati mbuliza neiba ndi kati gwokolawa. Mumbulize ndi kati gwokolawa. Oba tuzeetaaga kati gwokolawa? Mubuuze mulemereko okolawa. Takubuzabuza mbu mu Kampala muno mugende mu Kampala wa wonna era okolerayo biki? Okola biki? Gwokolera wa? Mu Kampala muno oli mayembe. Akolera wa? Akubulidde gyakolera? Mugambe obanga ddala alina gyakola mugambe nti jjayo business card ogindage. Ndaga business card yo kale. Oba olina gyokola ndaga business card yo. Alina business card oyo? Ani agamba nti uno wange agimpadde yino ndaga ku business card ya neighbor. Kati mwe abatalina business card mukolera wa? Teke mikono agulu gamba nti ayi Yesu, olwaleero nsazeewo okujeemera idea ya Falaawo, njeemera ekiragiro kya Falaawo ekiŋŋamba mbu ŋŋende ndokoke, ŋŋende mpeereze Mukama, mbu naye eby'obugagga mbimulekere. Olwaleero nnyongedde okutegeera ng'ebyobugagga mbyetaaga nnyo, sente nzeetaaga nnyo, neetaaga ente zange, neetaaga ebisibo byange, kubanga bigenda kunnyamba nnyo mu kubuulira enjiri, mu kuwangula emyoyo naye mu kuzimba obwakabaka bwa Katonda. Ayi Mukama, ayi Mukama, nnwanira olutalo luno okulemesa Falaawo okutwala ebyange. Era ayi Mukama, nfukaako amafuta agakola sente, mpaayo ideas ezikola sente, kubanga ntegedde ti sente kya mwoyo, sente kya mwoyo, sente nzeetaaga, ziyambako mu kuweereza Mukama n'okunyweza obulokozi bwange mu linnya erya Yesu, amiina.
Omulabi wa KTV nkulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ngugamba nti ogamba ki yeebazibwe oyo alukeeseza nate olunaku olwaleero. Kikyoyiza eyo puroguramu yo enganzi etumbudde omuweereza wo si mulala Nalongo Sarah Kimbogoya ku Christian Vocal Center Mengo Kisenyi ewa Bishop Kiganda ne Mami Cindy Kiganda. Olwaleero tubuuza kiki kyoyiza Bishop ng'abuulira abadde mu kuva essula ey'ekkumi awo olunyiriri olw'24/25 awo wabadde wakulu nnyo nze wankoledde pala wateekwa okuta ebyaffe mmanyi nga naawe ekyo kyosinze okuyiga naye nga waliwo ebyenjawulo ate bano abali wano bye bayize tovaako katuuli bo kiki kye bayize. Amina nnyabo. Osiibye otya? Nsibye bulungi nnyabo. Amanya Nakitende Tendo. Okay, mukyala Tendo kiki kyoyize Bishop ng'abuulira olwaleero? Kyenjizeemu kwe kulokoka ne tulemerako n'okugenda n'ebyaffe ebisiibo byaffe because tulina okuweereza Mukama n'ebisiibo byaffe. Tweyanze nnyo mukwano tweyanzeege. Semaganda Nicholas. Semaganda kiki kyoyize Bishop ng'abuulira olwaleero? Bishop asinze kubuulirira nnyo abaweereza n'abantu abalala bonna abataagala kukola kubanga ennyumba ya Mukama ebyetaago byonna byetaaga ssente era n'atuwa enjawulo wakati w'ebigambo ebibiri full with double O ne full with double L. Nti olina kubeera mugezi kubanga ennyumba ya Mukama yeetaaga ssente. Enjiri eyanguwa nnyo gibuulira nga gw'ogibuulira omutaddemu ebikolwa. Amina nyabo. Osiibye otya? Nsibye bulungi. Amanya Tamale Daniel. Omwami Tamale kiki kyoyize Bishop ng'abuulira? Kyenjize Bishop ng'abuulira. Bishop agambye nti twetaaga ssente kubanga buli kikwatibwako mu njiri kirina kukwatibwako ng'olina ssente. Ne bw'oba ne ssente enjiri ekwanguyira. Oli mubuulizi wa njiri? Oluusi nze okubuulira enjiri. Akugabirire Yesu. Yesu yabazibwe nyabo. Amina. Osiibye otya? Nsiibye bulungi. Amanya? Atwaile Adrian. Okay, kiki kyoyize Bishop ng'abuulira olwaleero? Kyenjizeemu kiri nti n'obanga toyinaayo tekikugaana kujja ku kyakikusaba. Kubanga Mukama yatonda n'agamba mujje nga we muli. Okay, kati osiigiddwa amafuta ate toyina. Tweyanza nnyo tweyanza. Yesu yebazibwe. Amina. Osiibye otya? Bulungi nnyo. Amanya? Amanya gange nze Margaret Nakawooya. Okay, kiki kyoyize Bishop ng'abuulira olwaleero? Njize mukwano atugambye tulina okukola, tulina okubeera ne ssente. Omulokole ateekwa kubanga alina ssente n'asobola okutambuza obulokole. Amina. Osiibye otya? Nsiibye bulungi. Amanya? Kyambadde Peter. Kiki kyoyize Bishop ng'abuulira? Kyenjize kuba nnyo okulaba Falaawo tansuuza bisibo byange. Tweyanza nnyo tweyanze. Kayanja Steven. Kiki kyoyize Bishop ng'abuulira olwaleero? Kyenjize Bishop ng'abuulira nti kukubuulire ffenna tuli babuulizi ba njiri naye enjiri teyawukana na ssente. Abo nange Engineer Segawa. Okay, banange nsanyusa okwogerako ne Engineer Segawa. Oli live ku KTV. Yes. Gabana kona kiki kyoyize Bishop ng'abuulira olwaleero? Byenjize bibadde bingi. Naye ekisinga okuba ekikulu kwe kubuulira kw'enjiri. Bwe tetwalokoka nti nno nti Yesu ate tumusale, Mukama tumusale, tuleme kukola loosi. Bw'olokoka Mukama akusuubiramu ebibala. Naawe osobole ate okubuulira abalala, nabo basobole okuyiga, nabo basobole okulokoka. Obeere nga oli ensigo entuufu. Amanya ga? Manja nga bamita Sakwa Fred. Okay, kiki kyoyize Bishop ng'abuulira? Kyenjize nga Bishop ng'abuulira. Njize ekigamba nti obanga oli mulokole olina okubaako n'omulimu omulala gw'okola n'olyoka oweereza Mukama. Amanya Senkubuge Patrick. Kiki kyoyize Bishop ng'abuulira? Njize okuva mu bwavu okugamba nti sijja kukola olw'okuba Katonda yangamba tokola. Tulina okukola kubanga buli kimu kye tukwatako kyetaagisa ssente. Oba buweereza bwa Katonda kyetaagisa ssente, oba kubuulira njiri bbali kyetaagisa ssente. Kati njiza okukola okuva mu bwavu obuteekwasa mbu nyina kusiba ku kyaki, nyina kubeera ku bya kyaki, nyina kubeera ku kino. Buli kitukwatako kyetaagisa ssente. Yesu yebazibwe. Amina. Osiibye otya? Bulungi nnyo musibye otya? Amanya Nakato Juliet. Mulongo. Kiki kyoyize Bishop ng'abuulira? Kyenjize kyakukola tubeere ne ssente tuyambe abalala nga ababuulizi b'enjiri. Yesu yebazibwe. Amina nyabo. Osiibye otya? Bulungi nyabo. Amanya?
Amanya Nakyesa Lydia. Okay, mukyala Lydia kikyoweze Bishop ng'abuulira olwaleero? Ngizeeyo nga obeera ng'obadde muwala nobeera ne boyfriend wo tomukkiriza kukujaajamya olina okumuwa amagezi ate bw'oba okugenda ewuwe olina okugenda ne mukwano gwo oba sisitawo. Tweyanza nnyo tweyanze. Obadde mulabe mulungi mukwano gwange sisobola kusukkawo nate program bwetyo bwerabise kiki kyoyize naye nkugamba bugambe tetova ku KTV ebirungi byo bikyajja. Manyi nga nawe aliyo obadde olina kyoyize naye kisobodde kuwulira nsongayo naye Katonda mwesigwa gwe ginywereze ddala. Owulidde banaffe ababadde wano ate bo kye bagambe kiki bayize ne Bishop bw'abadde ng'abuulira era owulidde kati sisobola kwongerako muganda agamba nti akuddira mu luyimba takola kye taluwomya kate nebaza mikwano gyange babadde ku kamera abafubye kulaba ng'ate bino bikutuukako ne ba producer abafubye kulaba ng'ate ba editor banayinjoge nani ndekane naye beera bulungi welaba bye bye.